amawulire agaguddewo oba amawulire agaliwo omukulu alien skin yalumbiddwa ewakaawe bodyguard we ow'okukidogo tumanyi nga Julio n'abako obuvune bwe yafunye emmotoka neyasibwe endwabirwamu amadinisa ne gakubwa ebintu bingi byogeddwa nti wayinza okuba ensonga z'okuba nga yakubye king oba bakubye king fa kiyinza okuba kyekivuddeko ki kanaluzaala okuba nga basigadde nga bamuwondera nti figgaza n'ebisigadde emboozi eba nnyingi naye ebiseera ebisinga omuntu bw'afuna obuzibu amazima gakola ki gavaayo right now tulaba kintu ekiri one side tulaba kintu kya side emu tetunamanya what really aspired ku lunaku olwennyini okusinziira ku story gyendabye omu ku ba main source balien skin abagamba mbu basanze ababoda ne babakubamu omu kwenyini kuba badde na alien skin nti basanze ababoda ku stage abo owaboda n'akasuka eccupa ndowooza ne bagenda ne bamukubamu ne bakuba stage oba omuyakasede ne bakuba stage yonna ate ndaba bapiningamu figgaza ndaba bapiningamu like king fan avayo musimanya ajja kufa oba afa afe ne simanya biki but no ya music industry is oba music industry like worldwide entalo zibeeramu mbayimbi abayimbi abasinga bateeka obulamu bwabwe mu ddenja olw'ensonga ezimu oba endala naye nze njagala mpa view yange ku nsonga eyo yonna nga bwe bitambula oba n'obuzibu obeera mu ntalo ezo eziteetaagisa alien skin level gy'oliko kati oyina ssente oyina favor oyagala abasajja bonna gavumenti n'abatali ba gavumenti abasajja bakwagala bahambu bonna bagaga mu ggwanga kuba oliikana kambaata ovuddeyo wansi ne weekolera kyoyolina okwekolera ne beteeka ku leve eyo kitegeera bino ebintu by'entalo saa zino yesawa wandibadde okola ki okendeeza okugunjula okendeeza okuba nga akantu katono kasobola okusparking omuntu yakwogerako last year n'omusanga leero mukubamu kitegeera ebintu ebimu tebikyetaagisa katonda akutadeko feva yolevo ogivuddeko ofunye sente bantu bangi nnyo bebogeddeko bantu bangi nnyo bebayisizaamu eggaali abamu babakubye n'obubakuba n'atuuka n'afuka wakabi nalaba nga likyali necessary kati neyakuba oluyi yagwa gonookola ki bwe bakubulira amazima eyakuba oliisa zino levo gy'aliko tasobola nakuba talina kyakugambayo kitegeera ne bayogerera omulala ku interview naye anafuula soogera bubi naye ekyo kyekituufu entalo tezeetaagisa ku muntu ng'omaze okufuna success bantu bw'otunulira abayimbi abasinga nja ku example y'abayimbi mu America bimbi abasinga bakulira mu ghetto bagangster niyo batuuka ekiseera Katonda bablessi nga ne bafuna ssente eyo baavaayo nti omuntu gwe bazaalira mu Chicago aliridde akawe yafunamu ku ssente yava mu Chicago n'adda mu kifo ekirala ekifo ekiri safe esobola omukuuma obulamu bwe twebeka abayimbi nga Mozere dio bafiridde mwezi entalo nofa nga nakuseere tukola kiti tumukakasa okitegeera ate mu nsinga Uganda osobola okufa ebintu ne bikomawo bwe bityo okitegeera osobola okufa ebintu ne bikomawo bwe bityo oba bano ababoda emwalo ino ababoda balina ekintu kimu kye mubamanyiiko ababoda balina unity ababoda tebakubanga bayayi nti abayebo bajja kujja memba abayebo mu kinyoro bazze ne bakubamu abeekatwe ne bagende oba abeekinyoro bavudde eri oba omusenyi bavudde eri ne bagende bakubamu abeekawempe oba abeekawempe bageze bakubamu ab'omukisenyi mu mbeera bwetyo ti abayebo beekubamu mpozi ng'omuntu basseeyo owaabwe naye bayinza okugenda ne batta owaabwe kwale kati oba atukidde otuuka ku bodyguard wo Julio ne bamukuba eriso ne lyatika kitegeeza kati basobola nawe okutuukako kyaliba kibako ne kikuteekamu mu mutwe nti nange basobola okuntu olaba batuuka ku Julio okitegeera that means kuba Julio twetumulaba sikafu naye nga tulya nkombo Julio akubye omuntu era bano abayeba bonna bafande mudogo badde babakakkanya bakapitaani mudogo bonna badde babasesa pressure nga bana bawuliriza obulamu obakyusiriza naye kati obazzamu eno embeera kano bagenda kwagala olivenjinga abana agala olivenjinga ekinajjira tukimanyi tujja kiraba mulambo wali kitegeera waliwo abayimbi bangi mu America bayinako beef bakubond rap gangster music oyo babeera hamu 24/7 babeera nebiki wao nogo basembye okutago bayita Julio okitegeera nti just yaliviringa just location wali ne bamusalako ne bamukuba amasasi kitegeeza kinti beef ze bayina bifiramu abaana bifiramu ababoda bajja salako bajja kusalako ababoda basalako muvebi na byaba yaye nti bo babamu okutya
TV Gaza ina abaye baba kibiki be baba mu okutya waba kimanyi naye ababode bajja kusalako bote bamanyi nti oli wakabi abasinga bajja era gwe bajja kulaba geno alien skin bakuleke ne kamera yakubo wa boda wabiraba bali bamutadde njira n'ekivu kyakizeemu obuzibu okitegeera kati gwe wenna ng'okimanyi nti otambulira kwa alien skin obulamu bwo buli mikono gye kuba kati yalina obba control nga nagaa kati kino kibi kino si kirungi okitegeera oba kino kibi kino kirungi waliwo entale ezimu nga tezeetaaga lwanisa kati omuntu amayidde ku gundi omuntu omu yabamanyidde ne mudda ku stage namba ne mugikuba that's not right alien olina favor abantu bakwagala embracing ekyo sigade ng'otambula mu maaso okitegeera tukyalina ennyimba ezo kyazina wayase ennyimba tukyazinyumirwa twagala ate kudda tukuzemu eyo gye wava gye watandikira kati eyo tolina kuddayo that's why you started you are not supposed to go back bantu bali bakumanyi ng'omuntu ali violent naye ovuddeyo saa zino ofunye ku ssente olya n'abanene otula ne bahamu ne baani omeetezi omukulembeze obeera ne bebekulu tali violent kitegeera people saa zino bali bakuadvisinga naye bwolaba omuntu nga takuadvisinga tagattako musale ku kibinja because at the end of the day obuzibu bujja kukujjira kitegeera saagala okere ku makyobere nga ddidi wabuli muntu aba w'amaanyi takwatibwako naye amaanyi bwe gamuggwa bakwatako talabako wano kamiliyoni nga bamuggyako emmotoka bamubanja omusolo gw'emmotoka gye baali bamuwa bo bennyini oba gye yali ayisaawo nga bamanyi nti emmotoka yagiyisaawo teweka abantu abamu nga WBS nti yali y'amaanyi naye ekiseera kyatuuka nga obudde buyisa balaba likyalina ne bagikuba omusolo ne bagiggyawo bano abasajja bajja kukozesa okola ebyo babire nga babiraba babitereke fayiro zo lunaku lumu bazigye walabe kye bakoze ddidi ebyo byonna byabadde bakola badde babimanyi nti akozesa abaana abato simanyi akwata pate z'obukaba biki n'ateekamu biki naye bw'otunuulira nti akaseera katuuse nga balina omukwatako nga tebakyakwetaaga nyumirwa nnyo akaseera okola ekintu ekituufu osobola onyumirwa akaseera ng'omaze music kwa music akoma ekyo oli musajja mugezi okimanyi kyovula balina bizinesi zezisinga ezakabi bano abaana bonna bokoze nabo bojje mu ghetto batereeza obulamu there's no need okubanga abaana bojje mu ghetto ate obazzaayo obateekamu eyo embeera eyagala obatwalira obulamu kuba ekintu kyabulabe nnyo kubanga balwanagana kati basajja babasazeeko ku nnyumba bwe batuukira ennyumba okwotuuka ku nnyumba ekitegeeza tebakyakutya their best ways to handle this alien oli wakabi abantu bakuwuliriza abantu bakwagala ekisinga kimu bwetabeera mu ntawo ziteetaagisa kitegeera muganda wange bano bakingi fa wabayitako dda teetaaga kukuba luyiirwo okitegeera obanga anoonya ebizibu ebiteetaagisa they are far away from wabaleka dda buno bu ego obutono bw'okutiisa gwe top 10 pro max buli kimu they are fights that are not worthy bano abaana bajja kusudde bajja kuwanikayo bajja kuteekayo bano baani bokozesa bannyonnyole ku internet naye wanaagwa awo omulamba bintu bijja kukyukamu kubeeza entalo z'okusalako ekiro saa 11 simanyi ez'okumakya saawa emu ziba za bulabe abantu we bajjira mu kikomera kyo kalamagye tetumanyi bayingira kikomera kya Kamiri naye yafiiramu tetumanyi ono omwana bayingira kikomera kya Spice Dana naye yafiiramu kyateekawo controversies nyingi nti saa zino beetooloola naye baliko omusaayi buli banyiiza abantu bye baleeta buli bako bakola bye baleeta nja ku advising alien muganda wange kola byonna byokola bookubyeko bakubye boogunjudde bagunjudde gwe top 10 n'ebintu byokulwana entale ziteetaagisa zireke there's no need okukuba stage number ya boda nga mutomi yakumanyidde there's no need okukuba omwana gwemba naye last year oba 2 years back anomusanga n'omukomu abeeyo ne bamugunjula let the boy go nalabye kalayira mbu nja kufa muganda wange king fa ojja kufa ofe omuntu afudde takomawo ate n'abaana bo bajja bonaabona it's better oleke violence weewala ebintu ebizibu omuntu akusinga omanye nti akusinga osobola okuba nga obeerawo bano abaana ba XX Tentation ekyabatisa kugana respect nga ba Drake kitegeeza kuba bagamba Drake alina okuba alina gundi mu nfa yaako bw'otunuulira Tupac birimu badidi nti beef era ezo zakulwanagana simanya walanirako simanya nze asinga nemezanga bamushutinze down abasajja respect bagittira abasajja respect era Kamiliyoni yogera kimbi biroga mwana respect abasajja respect bagigira bajagala kuva mu ghetto paka wa kati wa muntu akusaba respect jigabe bibya saba bigi okitegeera simanya death jam simanya esinga ku Western Coast simanya West Coast esinga ki byebyo baja Kamiliyoni yocho omusajja okitegeera Spice Dana yakuwa omusajja mu bakuba omusajja mu kikomera kye n'afa
family zaabwe zigezaako beetoolirako tebe kati mu abaana abeetolodde abo mu abalirayikira okubifiiramu naye omuntu bw'anaaga wali n'afa what will be next alien oli big kalonda akublessinze okoze buli kimu oli top 10 oli namba emu teweetaaga lwana ntalo ziteetaagisa olutalo olweteetaagisa luleke stay safe weekuume otambule sente ozifunye ovuze emotoka zoyagala abantu bakufa balinze bakwagala music industry kyalina kyogibanja ina short time you're good omuntu yakuvuma omwaka oguwedde muleke agende yakuvuma n'abako ne wakuteeka saa zino okoze opushinze ekintu kyoli ku level nga teweetaaga lwana ntalo ziri peti kitegeera muganda wange oli beyond boycott oli beyond everything because gwe haso yogikubye buli muntu ng'akulaba kitegeera otandikidde mu ghetto paka kati wooli abaana abato buli obutale obuteetaagisa sima Fik Gaza yayimbako byayimba n'akita teweetaaga tokyalina budde bwewala na Fik Gaza ono King Fan ndalabye simanya kati ndabye awanise concert people are riding on favors olina omanya omuntu azze akwagala coach abantu abakwetodde balina okuba kati Julio baba mujja muliiso mwana ebintu ebimu ebitonotono tubireke Fangon Forest forever tugezeeko okuba nga tukuuma ki emirembe sounding angagezaako okuyigiriza kyakkola oba kubulya kyakkola naye tewekyetaaga alien skin kulwana biteetaagisa bajja kushootinga down kwa mu bintu bamwe mubyetamu police ajja kujja ekiro bakuba amasasi stray bullets zikwata bazikwatemu mu kubaana oba abaana abato mbeera nabo awo kuva ngo nabeera abaana abato kale bana bajabe baje bayingira fango ne batandika okukyankalanya kiba risk ku baana abaana abato be mukola ki abaana abato be mbeera nabo kusegera sometimes it's better tukume peace sometimes it's better tuberenga tutekawo emirembe entale eziteetaagisa tulemeze tabamu tuwengane ebitiibwa muleme lwanira nnyo respect basobola gikuwa anytime kuba alien skin you deserve the respect okitegeera zintalo bakamyoni bazibeeramu bazikoleddemu ensobi zimu kupa kati bamazi bavuddemu endeso naye bibakyejjusa mu America abaana basiba batingana ku street tibokebera abaana abafudde nga bakatandika kaliya zaabwe bangi nnyo tibekubya amasasi just because of a gang war tinzaakulira Chicago zimanzaakulira Queens nzaakulira Detroit ebyo ne batingana oli n'afirwa olina kunakakuba yakasaninga record label oba yakasaninga deal eyakabi ne bamukubira amasasi ne bamutta alien skin teweetaaga gende eyo olina fiva abantu bakurespectinze okoze nnyo King Farm kana nja ku advisinga kuuma bulamu ojjo teweetaaga kwogera kwa alien skin beerawo osobeerawo ne music wo fe twasooka mmanya gwe ngetumanya na alien skin that means osobola kikola naye wadda mu feva buli ssaawa alien skin ojja kunzita alien skin waliwo omwana boyo gwe twabeera ebyo byonna abantu babimanyi abantu babi mwana abantu babi naye teweetaaga nnyo okwesiba ku muntu buli saa n'omubeerako simanya yankola kino buli muntu ku nsi alina abaamusobya alina abaamukola obubi alina abaamuyitirako alina abaamulinnyirako buli muntu alina ababyambye gwe wandibadde wewunya kati King Saa yandibadde ayisaamu Kamiri eggaali Kenzo yandibadde ayisaamu Bobby eggaali naye omuntu omuyamba n'atuuka mu maaso nabanga ki bibaawo ebyo kiri nakyo ego ebaamu muntu sigenda beera wansi wo buli saa bwe naafunamu ate osigale ng'omumanyiira era bwe neetereezamu nange nja kugamba waaca weewe okitegeera buli muntu alina abaamuyamba naye buli muntu alina abaamuyisa obubi naye you don't have to tie yourself on someone okuba buli ssaawa alien skin abaana abakusobya baleke basonyiwe beera wa kisa kati saa zino oli breast buli kimu kiri mikono gyo live petty fights alone politics mumwewale mba temwagala kuba ku side y'abantu toyogerawo kintu kigenda kukwokesa toyogera kintu kigenda kuteeka mu mbeera mbi n'abantu saa zino buli muntu akujajinga because bamanyi nti oli ku side ki kwa music industry ya penetrating ba politics kutegeera sawa zino toyina nnyo feva eryo oyina abadai hard webali abali redo standinga naawe naye wanaabeerewo omuntu afudde ojja mmanya abanauganda bazibu so it's better oli wakabi teweetaaga kukakasa kati bano abaana abakusobya baleke buno myewe bwava mugero kati jaja baamu bayalagawa abo baleka b'omusango n'okuba jaja baamu oba okola nsobi so kiri better okuba nga osaasira obeera n'okusonyiwa mu mutima because at the end of the day zino tezirina kye zireeta bulesi bizibu segera munnange bamuganda wange siri gunze mpadde evi yange ekyandisinze kwewala ntalo zigenda leeta buzibu abantu baba basazeewo okubanga basobola okujja ku nnyumbayo
kitegezo tujakera ku makya lumu nga abantu bakwokyezza obango olina omuntu gweyokyezzeewo kweyo tayitoleyo kasazi nogenda kutandika ofuna security yeetagisa oba ogenda kwongera ku security lwa nsonga abo abaana abakwetodde osobola bafunira ekiddaku ne babanga baba bize ne babanga babeeramu ku magye ne babanga tebalowoleza mu lulwana champion mudogo omukyusiriza obulamu bonakera ku makya polisi neyingira mu bintu byaba novaawo olina abantu bangi bogenda oleka alien skin oyamba abantu bangi bonabeera mu battles ezo omuntu naluzinga life kijja ku affectingira income yo n'abantu abakwetoloola ekyandisinze kyandibadde kimu gezaako nnyo obeere nga weewala entalo ezitali necessary okitegeera muganda wange teri ayinza kubuulirira okusinga abantu bakwetolodde naye obeera abantu abakwetolodde olaba tebakuyambako tebagattako bantalo ntalo zireke okitegeera muganda wange ntalo zireke wekutolole nnyo oba wetololere like beera n'abantu abaliyedde okusupportinga abantu abaliyedde okuwuliriza abantu abaliyedde okukubeereramu ng'ofunye obuzibu okitegeera ensobi gyetukola eriemu tugenda twetololerako abantu nga batwagalako balina bye batwagalako twetolerako abantu abatasobola tuyamba in case of a problem. Let's get people who are ready to support you, people who are ready to advise you. Omuntu atasobola kuadvise nga twetaaga beera naye kitegeera ye omuntu agamba agibano bagiwadde omuliro kubamba live bonna abapika ku intaneti alien skin biki naye at the end of the day gwe agenda obeera mu kkooti so omuntu yenna nga tagattako you don't need that person kitegeera verdict yange Dubai Eye Uganda mubali kusubscribe mubali likinga no yenyina kutambula naffe tubaagala nnyo tubagalira ddala entalo tezeetagisa music industry kati ebintu byakyuka sibe ebiri ebyedda nti wakubanga omuntu n'ogenda nakyo kamiliyoni yakubye bantu mbooko naye saa zino byatuka ne bimu affectinga saa zino alina ebifo byagendamu ng'alina okuba nezo kiyite mumala alina ebintu byagendamu kitegeera byatuka n'otwala n'oclaiming obulamu bwa muto we AK47 abantu ne basigala nga tebamanyi what really aspired wakati wa kamiliyoni AK47 n'abantu abaaliwo bamozeridio babifiiriddemu ofa mu nfe etategeerekeka bajjajja ekiri babifiiriddemu ezentalo eziteetagisa so it's better you get right people around you, it's better you get people who can advise you abatasobola kuadvise nga basaleko tetwetaaga ntalo zigenda fiirwa kuleeta talenti y'okufiirwa n'abantu kukolaki oba talenti y'okufa nakufiirwa abantu bakwetolodde gwenza osigalawo nebeeza okujiga champion mudogo basobola omuteega ng'ava mu kisenyi ne bamukoona paka we bamumalawo so ekisinga kiri kimu kwebeereramu kuuma bulamu nagezaako nnyo kweprotectinga mbaagala nnyo mbaagalira ddala Dubai Eye bless